Tukera kumataku tabula ewe kaliso wo wanana wenyini kuchapa sayo ajikawenja uyo na mulengera ajiabe muchibi na basunsula awiki diamantele emso wanana PCDani bagala we tukukaliso byemizanyo bali kumacha julira ala we eyo kaliso ulira kawajava kupima tajikwatako wabagala PCDani mperezo obutungu wabakati wali tubala kuyiwa mwana ajabe muchibi lete binyanyanyanye bitutagule mwana kaliso lisa dabate wiki jata kalija. Otyo abalungi abatulaba era abatugoberera wano ku SK Media mbaniriza nnyo nnyini ddala mwebale kubanga mulondoola bye tukola n'okubanga mubyagala amanya n'eddoboozi nze Solomon Kaweesa and this time round ate tugguse ne new episode eya wiiki eno gye mbadde saagala osubwe n'eddakiika n'emu gwe kyokola just subscribe tusobole okubeera nga tugenda mu maaso ebintu bitambule bulungi. Ebiseera bisinga muyina bu video bwe mutera okulaba eyo ku Instagram oluusi ne ku Facebook awo ne mbulaba omuntu abeera eyo omwana muwala ateekaawo kamera face ne yeefunya n'ayimba ebintu awo neyekola obusolosolo. Nasazeewo munoonyi olwaleero ndabe ebintu bino abikola atya era mwana muwala ono yaani kabeeyanjulire then n'oluvannyuma tulabe biki bye tugenda okuba nga twogera naye. Abantu baagala okumanya amannya go gwani. Amanya gange bampita Birungi Samantha. Birungi Samantha. Yeah. Naye abasinga bakumanyidde mu character eri eya Kiwulenge. Kati eno idea yatandika ddi ey'okukola ebintu ebyo? Eno idea it wasn't an idea actually. Nali ku TikTok kuva dda nga ndi ku TikTok. Kati buli lunaku TikTok ereta filters empya. Kati era nalina filter gye nakozesanga era nga ya busajja. Naye netavaayo bulungi ka TikTok nereeta empya. Kati eyo ngendo gituulamu ng'ekikuba. Nga like buli we neerabamu nseka. So I was like if I can laugh like this, how many people can laugh? Nga bakirabyeko. So nenjisa mu reality. So how do you collect content gwokolako katembo oyo? Content ezisinga zibeera audios. Tuzisangayo ezimu ku TikTok abaana baza uploadinga n'okola kye bayita challenge. Buli omu ajja n'akola mu kyayagadde nange era nzija n'entuulamu naye kati because now kati buli omu amanyi naye buli omuntu afuna akantu akali funny inboxinga nangamba kola kaneeno. Watuuka n'okolera ddala ne page. So kwegamba tugambe wakitandika kati gulinga mulimu. Si mulimu actually page nno nga sigikozesa nnyo. Sigikozesa nnyo ndwawo n'okupostingako bwalumu lwenteekayo gundi kubanga abantu buli ekyankozesa page nti buli muntu andaba eri asuubira okuba ne page. Oya kituufu. Initially naye nga siri muntu nnyo era wa page. Naye ng'ate kati ngenda tandika ogikolerako. Kati ekino kiringa nga kirabo kuba sente buli muntu akozesa akantu ako tuseka naye gwe oyina engeri gy'okakozesaamu n'ozina amazina awo instruments z'okubaawo everything is funny. So how do you come up with that idea okozesa ebintu bwe bityo? Kubanga byembeera ninawo it's called utilizing what you have. Siina byaba DJ. Esowani nekolawo ng'ejjinja. Ate esowani we bayendi okumpi ekindi okumpi kikolawo. Oluusi tukulaba namulawo olumu kagatto kyenina kyenkozesa. So okijjayo in the sense okujjayo ekintu kyo nga kiri fane bulungi. Siina kigendererwa nnyo kyamaanyi kiri awo nze mbeerawo wendaba ogundi ng'eri awo challenge ekindi ogumpi kyenkozesa ne tunyumirwa. Okay. Just the sake of kunyumirwa. How often? It depends on my moods. I do those videos most especially nga ndi depressed. Buli lwe depressed lwe nsinga ofulumya video egenda viral ennyo. So nawe bw'ogifulumya n'otunulako nawe n'oseka. Yeah. Depression negenda. Obadde mu Uganda by the way kuba mu Uganda twakunoonya dda n'otubula. Sibadde mu Uganda. So bino byonna obadde obikolera gy'oli. Nga mbikolera bweru.
So ebweru lwaki wadduka mu Uganda ng'olina talent bwetyo? Ate mu Uganda nalina talent. Talent njirina initially I love acting. But nga sinaba kugenda bweru. Ebintu tebyali byakuyingira. You don't even know where to start. Okay. Nesooka ngenda noonye ssente talent enejja oluvannyuma. Kati wamaze okukwata omudidi wakomyewo e Uganda. Ani yagambye? Tulinde ekyamaanyi ekikirawaawo. Mpozi kati I'm now serious on acting. Kati nzanyira ddala firimu ebyaddala. Kati awo mujja alinda ekyamaanyi ekikiraawo. So okuva lwe wakomawo wa joininga movie industry otera kuzannya n'abantu? Nzanyira ne Rainy Films. Rainy Films era tubeera tuteekayo ku YouTube. Njagala kutegeeza kino. Sebo. Tulina girlfriend wangi. Eno essimu yange tolina budde ate ku yange. Nze mbadde nkugamba tulina girlfriend wo wano tumuwambye twetaaga ssente. Aliwa yenna. Tulina n'omwana gwe bayita Shakira. Soko kampeeko. Iya. Bantwala. Sajja bigenda kunzita byampambye. Tebalina kye bakukozeeko. Iya tewali kye bankoze naye baŋŋambye bw'otabaweereza ssente mu ssaawa 2 munnya bagenda kunzita. Mumpeereza oyo. Mukulu. Yajja. Ndowooza okitegedde omuwala oja akyaliwo akyali mulamu okyasobola olwanirira obulamu bwe weereza ssente obukadde 10. Tobuguma. Nze gw'obigamba. Gw'omulina tonnamukolako kantu konna gira obeera naye. So for this long lwaki kino obadde tokirowoozangako okubeera ng'owakitinga ebyaddala oba talent wakagizu? Najirina, I've even ever featured in a movie wano in Uganda, but like it's not easy to penetrate what oingira movie like bana abantu abashooting movies wabeerayo abanene baayo, so you're either in the extras or even never get to appear on screen. So it's so hard. Kati bano abakufunye basinzidde wali ku Kiwulenge gundi oba? Director wange no follower wange ku TikTok okuva dda nange nakyewuunyiza naye ate era si kyekyampisizza. Like ye yantunuulidde nga lanyina talent esukka ku Kiwulenge. Nagamba ye kagiteeke ku screen. Okay, and then erinnya Kiwulenge ebyo ddyo lyajja litya? Because omuntu yandyebuuzizza Kiwulenge, what does that mean even? Kati erinnya lya Kiwulenge, I'm going to be open about it. Sigenda kukweka. Erinnya lya Kiwulenge liva ku mwami onaani bamuyitaani, omwami oyo akola Mama Joan. Bamuyita, I don't remember his name, but he's a comedian. Mama Joan. Akola obuklipu bwa Mama Joan Mama Joan. Oyo gayo oyo akola gundi comedy ga is making calls. Yes. Bamukubira essimu. Mwerabidde erinnya sirijjukira naye ndaba nnyo obuklips bwa Mama Joan. Oyo naye nga alina characters ezikuba essimu. So I has this character gye bayita Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa taxi enansana ku Yesu amala. I didn't mean to steal his content. I just nti oyo Kiwulenge ayogeranga nnyo ebintu by'ekisiruye, like baba ku topic nga yali ku topic ndala nnyo akuba essimu ng'ali off topic bebaliko si byaliko. Kati ezo clips ezo twaziteekanga ku TikTok nezikolamu challenge, naye buli lwe nakolanga challenge nze nakolanga ya Kiwulenge. Okay, ono owuwo kati nze nayambalanga eyo filter nekola audio eri nti Kiwulenge enansana ku Yesu amala, so abaana ne bantumira ddala Kiwulenge. Kati erinnya ne limakinga ne filter. Okay. Wefuukira Kiwulenge. Ate nga naawe bw'olabira ddala obeera Kiwulenge awo. Kati eri filter wookiraba era naawe olaba Kiwulenge. So omuntu bw'akulaba nga oli mu Kiwulenge wali n'amala n'akusinkana nga bw'akusinkanya, ate alabira ddala omuntu atayinza yadde okwambala ekinu adde wali ebyakole katemba. I mean, how do you wear that character? Kati
initially siri mulungi mu kwemoolamoola bintu by'abawala byakwemoola bya beauty ebyo sibiriiko nnyo olulenzirenzi. Sina lulenzirenzi ndi muntu atalina nsonyi. Nkola ekintu kyonna, anything that makes me smile, I literally do it. Initially sirina nsonyi za kubeerawo kati oga abawala balina kubeerawo nga beemoola beekola by'abalungi ze sibirina. Sebindimu. Weekuba kasamo nako ng'otambula. Era nze I don't even make up. Ekintu kye mmanyi okukola ye lipstick ate naye nonno nga bwali nga bamunkase. Kati nze bwe nkwata essimu yange omuzimu gunnyambalirawo kwa Kiwulenge. Nange simanyi kikimbaako. Oba waliwo ekiwulenge ekikwambala? Tewali kiwulenge kinyambala. Kubanga ebiseera ebisinga olwenkola videos ezo mba nyina ekintabudde omutwe. Mbeera like nga nyina stress. Nenkwata esimu yange nengitunulamu bwe nti the stress just goes naturally. Kati tanetunulamu nekifiltage. Mateeka agafuga bajjati bonna. Erisooka tokkirizibwa kugwa bbeere. Nambeemu. Tokkirizibwa kugwa bbeere. Wano tewali kujonsi. Ebbeere lya muntu lya Haji. Bbeere lyange si ly'abaana. Ayonsezza ennyo ng'owulira omwana alina yonkalimu ate lya kkono. Omwezi ogwo eryaddo lyange alivweko. Tokkirizibwa n'ogwa ebbeere yo talaka. Kyogezaako okutegeeza nti okujjayo oba okuzuula ekyo nti osobola okukola Kiwulenge n'ebisigadde byonna byakusanga oli out of Uganda. So while in Uganda tewali nnyo serious with. I didn't have a smartphone. To be honest, Yeah, to be honest, I didn't have a smartphone and I even couldn't afford one by then. So bw'otuuka eri akasente ne kawera oguzaawo iPhone. Sikwata iPhone, sinatuuka gikwata nkyali mwavu mu nveeko. Okyezimba sente ziriwo za kukola birala. So oguze smartphone yawe ogenza okeberakeberamu ng'ebintu ebirimu obitegeera. Endudde ebweru, smartphone naakagifuna. TikTok yajja buzi nti neefuna wenkola ki? So essimu wagifuna mwaka ki? Essimu nagifuna dda. Smartphone abinooliga smartphone kuva dda naawe. Otugambye. 2013. So all that time obadde bweru wa Uganda? Mbeerayo nensija mu vacation nenzirayo nekoma mu vacation nenzirayo bwe bati. That's a very long time. Wafunayo n'obutuuze? Mbeera mu Buwarabu tetufunayo butuuze. UAE tegaba butuuze. Okay. Do you have hopes of finally settling home? I love settling home actually. But now here, kati fe abataasoma nnyo zibafunawo omulimu. Ate kati eri ebweru tebatunuulira education background. Kasita obanga you can speak good English, you're good to go. Naye talent teyeetaagisa degree. And you don't have one, but you have multiple talents. I understand, but then here to industry penetrating with talent, it goes beyond just talent. Kuba talent bwe tuba twogera ku talent ebiseera ebisinga ndowooza tutunuuliramu nnyo uniqueness mu kintu ky'okola. Kuba ffenna twayingira field erimu abantu abakola ebintu byebimu bye tukola. Naye how unique we are determines how we are going to penetrate. Already olina omukisa guno ogwa Kiwulenge ogukozesezza otya okubeera nga it is income generating to you n'okubeera nga mu butuufu kikuwaliriza okusigala ewaka oyongere okukitumbula? First of all, I don't use Kiwulenge, I don't see it as an opportunity as for now, because that is a filter. Now let me tell you something. Ever since I came to Uganda, eyo filter ekyuka. Kati sijirina. Yabula, there are certain countries nga filter eyo tojja gifunamu ensi. Sure. Kati eyo filter sikyagirina kasita najja Uganda. Kyoga tetusuubirayo ku Kiwulenge obupya. Naye eyinza oku-upgradinga kubanga kati wano we don't take TikTok serious. If more Ugandans use TikTok, filters esobola okujja, like they give you more filters per day. Nga bwe nkugaye nti era teyaliiko yajja buzi era gye nali, so ne wano era ejja kujja buzi. So it means I can't use it as something, I rely on that, no.
But you feel it would be something that can be income generating? I don't even look at it as income generating. But you take this whole thing too serious. Yeah, because omuntu akola ekintu ekyo n'akola ne page ate nga abantu tusobola n'okuvaayo ne tukwa-identifyinga from many who use TikTok, Instagram ne pages endala ne social media platforms endala ntugamba there is this one. Okay. You as a person, actually let me tell you why I have a page. It's not for Kiwulenge purposes. I'm initially a relationship counselor on Facebook. So people follow that page for relationship counseling. Ntunula ku face ya Kiwulenge nga munoonya apa amagezi ku by'omukwano. Page woba gitunudde tekuliko kifaananyi kya Kiwulenge. Waliwo genda baawe eriko Kiwulenge. Eriko Kiwulenge, it is not a page, it's a Facebook account. Oh, it's an account. Era wogitunulako only, I post only funny stuff on that page. But on my initial Birungi Samantha page, I'm a relationship counselor and people follow me for that actually. Abafollowing okwo tebamanyi na bino ebya Kiwulenge. Omukwano ogumazeemu myaka emeka otuuke n'okugutuwaako amagezi? Okubeera ng'omanyi something about something does not mean you're into that thing. Mba ndowooza experience ye eba y'amaanyi. Eba experience. By the way, ebyo nga bikyali, how are you anyway in love? I'm married. You are married? Yes. Oyinayo abaana awo? Nina omwana omu. Ozzaako ddi? Omwana akyali muto. So away from that, waliwo ebintu by'ozannya nga kikwetaagisa okuba nga watekinze time okumastaringa entambula y'emimwa ku ddoboozi eryo ne bituulako bulungi to sync. How hard is that? Weetorole mutima gwange ng'ekyalo bwe kyetorole ente. Sikulima nja kulemerako ng'enguha enkwabwe eremera ku nte. Sikulima nja kufirako. Enkuba nga ne bwetonya tebanyanula nga bwolaba ente bwebeera. Kiriza mukwano mutima gwange ngukuwe ng'omulalo bwawe omutima gw'ente nagikama emisana n'ekiro. I think awo kyebayita nti omuntu oli mugezi oba wemba ngamba obwedde obwegaana wano nze nkuwulira sawundi ngiwulira omulundi gumu nenkikola nga ngimanyi bulungi nnyo n'ebigambo nga bimanyi bulungi nnyo. I hear it at once and do it on TikTok. ne bitambula bulungi ne bisinkinga bulungi nnyo. Sure. Yeah. Teweetaaga kuwuliramu mirundi ng'esatu eneetaano. No. Oyinayo abantu oba oli awo bewalaba abakwegombesa okutandika okukola ebintu ebiri fane bwe bityo? Waliyo omuntu, actually someone who inspired me okutandika okukola ebintu ebiri fane. Someone called Max J. Bamwita J Max. Mwana Munayuganda wa wano. He used to do funny stuff ku Facebook. Nga ne TikTok tenajja naye nga yabeera ne bugundi bwe obuli fane ku Facebook and he became my friend. So I wanted to do something that can take my stress away as well. Kuba naye yali bweru by then nga naye akola ebintu ebyo naye nga bitumalako stress. Ne mwegomba nnyo netandika okukola bya like that's when I joined TikTok. So I tried to do something a little bit similar but more funny. Okay. Ate ye bwe yakiraba n'akyaprovinga nnyo n'angamba you have talent, go on and do this. So that is the guy who inspired me to do that. And then mu Uganda olinamu abalala booli awo be weegomba abali mu seeri erya comedy? Mu Uganda? But I'm not a comedian, but okay. You know, let me tell you one thing about talent. Ebise ffenna kye twali, we realized later nga abantu batugamba nti by the way you're very very good at this. Nga naye oluusi tokyerabamu. People who see you there, they see a total comedian. Era omuntu bw'akusanga n'omugono ye Kiwulenge, I think asooka kutulika n'aseka n'alyoka addenga naga kati nnyumiza. Kati in Uganda omuntu gwe nsinga okwegomba, like I love Anne Kansime. She's so real. Okay. I look up to her. And I think if at any cost nga nandibadde comedian, I think Anne Kansime is my inspiration. Koyingidde acting. Singa omukisa gwa penetration guyitawo, what are your prospects?
ebintu by'olabaawo mu maaso nti kati kino kijja kubeera singa mpitawo. I think nze neyo nno nga sibirowooza nnyo. Kyensinga olowoozaako nesinga okwagala kubanga ekirooto kyange ekyokubeera mu acting kivaayo ate talenti yange nezimbibwa bulungi neva mu Kiwulenge kuba kati eno abantu gye bamanyidde it's not initially what I want and what I am. Lyeddaala kw'olinnye. Maybe lyeddaala kw'enninnye but now I want to be a professional actress. Professional. Era bwe mba nga nkifuuse ekyo I think I would help more young people who want to be like me kubanga bangi abagala okubeerayo nga the acting but it's so hard to penetrate the industry. Obuto bwo bwali butya your childhood? Nali mwana mulalu nnyo nga gye nkomeza okumanya nalina effujjo bintu bingi nnyo bye nakola mu buto bwange n'okukula kyali kisa kya Mukama. Mu bufunze Kiwulenge tebalina mwewuunya abaakulabako? Kati ate abandaba nga nkulamu tebeewuunya Kiwulenge. So walina effujjo lingi. Gwakuliramu bannaawo okutabula ekyalo? Twatabula ekyalo ffe nga tukitabulira ddala bubi nnyo. Embooko nga zisiiba zivuga? Bwe batukuba kibooko n'akabina ne kamyoka. Eddalu we lyavaawo abakuba tebaamanya kyolifuuka? Tebakimanya. Nali mulalu nnyo ate nga ndi mugezi nnyo. Kati awo okusoma bw'osoma ne kubulira wa? Kati okusoma kubulira mu senior 3 second term awo enkoma. Awo enkoma okusoma. Ebizibu nga byesombye? Ebizibu ne byesomba. Yajja wazaala yokaana oba? Ate omwana namuzaala later on in life kubanga we nali nabadda mu ssomero dada. Ati n'abatulaba basiibulire ddala? Abatulaba nyongera okubategeeza mwongera okumpagira kubanga kati I'm now acting movies ate njagala ekintu kino kyenkola kyali kirooto kyange nnyo nga bw'okiwulira so mwongera okumpagira tuwagira abantu nga ffe tusobole okuba nga tunaffe tutuukayo on top. Baagala nnyo ba sweet ba mikwano nzikiriza woyisa wakalago ojja tujja leeta invoice kayiseewo nga sirese invoice bako kyobagamba mu ngeri y'akalanga ako koyagala okuyisaawo? Saawa zino zanya firimu naye obanga osobodde oyitayo ku Reni Films n'osubscribinga ne tukuwa firimu ennungi ne weyongera okunjotabuliro okusuka ku Kiwulenge. Kale abantu banaaba bongera okugoberera balabe firimu z'ozannya. Bannange nange nnyongera okubeebaza ennyo okutugoberera. Ennaku zino tubawaayo kamu Joan sitambula naye olw'embeera nga bwe mugiraba naye ajja kugiraba weeyo nga ali yekka. Tusabiragane Mukama atukuume. Mwongere subscribing ewaka we muli awo muleme kubeera nga mwebo waffe katufeeyo okubeera nga tujja mu risk eno tubanoonyeze content ono mubeere nga mulina ekyokulaba ewaka waleme kubeera nga waliwo domestic violence yekka bino kabibayamba okumugjawo. Amanya n'eddoboozi nze Solomon Kaweesa okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abakuume. Wewe ila wewe fira tau jirize kala kaze zake jamatama manene mesa. Kalete ko